media yafetu kusensonga atukube motoka netwaira monna nyini kifo wano ne kanyama omulala nze nagenda okudda engulu nga baŋŋamba nfaana genda n'okudda engulu nga baziika dda ne dizinasi bambi dizinasi yafa twamuziika biki nabe bikulu naŋŋamba nze wendi neyo naalemwa wano nja kutwa paka India bebe ate bantumira mukyala wange yali lubuto ng'atuwa buli wiiki akakadde okumala omwaka mulamba olwo beba agenda okukwera bebe ne byonna nga mumaze ebbanga kinga mwe already twali kwansi nakwatagana nabo 2014 2016 2017 bwe batutomerera Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Can't that thing man no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Can't that thing man no ya night. Sika de buto one night. Can't that thing man no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tabula bateba siba spenda nenga bajja kusuubula ngamba bana basuubuzi kale abakulye mu kibuga abasajja bakati ngomanya basuubuzi babala nnyo simbi tewali nnyo kale basajja bayaye bana baferefere ate nga bagamba nti bafere basinga waawo bakulimba babuloka we bali nera babuloka beno si bali batubu bali abo mu bibuga tebaliwo futa n'agamba nti abazzeewo kwetega abaana bajja musonda nga bazze kwetega abasajja we bali jasimano ng'omanyi kati standard y'emakindi oshegeera standard y'emakindi abo wekoma nti babeerawo kali waliwo abantu bayita batoopu kati nga olaba abo babukiganda abaani abo tebasobola kujja waawo kale abantu kale abalinamu ku ssente zirya bunnomu yadde nga bagagga we bali bano badreke baani bayaga oshegeera naye waliwo abantu abakaluba nga tasobola kujjawo nga tewali kimuleetawo. Before media tugusa ensonga nkubuuzaako gyosinzidde okubeera ng'otulaba wasuza otya tukubuuzaako yonna yonna gy'oli tambula mu ggwanga mubiraba nnaku zino akasente kaabula so wewe nawasaba munno nga nti mpaayo omutwalo n'ataga okuwa tumunyiigira manya abantu munyiiga manyaga nti era kawa n'ekyetaano ne naye maajese kwokubanga naye maze ennaku nga nnya tokirabako n'omugamba kankuteereko n'omubuzaabuza bw'oti ogenda okwekanga nga kubulookinze n'ogamba wano we tutuuse so temulina kunyiiga manya nti nga wezikubula noli wezimubula naye nga bannaffe batuteeka mu ssente be Nairo Agro Industries bakolera engano ya Nairo bakolera sabuni wa Nairo wamu ne butto wa Nairo era kyekimu ne modern era engano ya modern butto wa modern ne sabuni wa modern wanaona mu Musanze bwegula bugozi kino omulongo obulamu bulungi obulamu bulungi tolera tabbo tabbo zibaawo naye
ebyetaago n'obuvunaanyizibwa tebigwa mu nsi. nakoma okumanya nga tulinayo tuwa yali yawa yali yejjinja eyaddeyo ejjinja abaddeyo nga 24 yabadde omwezi ogwo oguwedde era kale Tanampu kusinziira ku byaliwo omanyi nali koze Jinja City Falls eri Kapchorwa ate ne wagwawo accident kati ate nga gye tugenda kozi oyita Jinja nogenda sipi osobola oyitayo eyo n'okuba Mbaale eno dda Kapchorwa eyo waba wala Tanampu bwe bityo naye nga saasaba anenga abaana bo bajja abaana bajja kale okusinziira ku era nga boga nti obwavu bungi kati yo omudigize abamudigize naye kale ti limits ze asooka n'azigaidinga kubanga omudigize yetatya mbuno oba alina school fees oba yo mubaasa bamubaze kubanga mabaala gabeerawo buli mu mbeera yonna ojja kwekanga ne mu kisiibo era mubamu abakola ki era bagendayo naye mu kisiibo waliwo yagamba nti mu kisiibo bagaba amakalu ngaba makalu naye era bituufu nnyo kubanga ekintu tewaliwo omuntu agenda kunyumirwa awantu watali bantu era ekikulembera okunyumirwa eba Tanampu oza lwaki mu kisiibo amabaala gabeera maggale kale okusinziira nga omanyi nti nze njabbeera musiraamu nga gwe toli musiraamu naye nga tulina omuze ogutukola ki ogutugatta gwe tugabana kati ojja kwesanga nga gwe alina emmotoka nze siina oba nze alina emmotoka gwe oyina kati wemba musiraamu nesigenda mu bbaala nga ndi mukwano gwo naye tojja kugendayo abasiraamu bagenda mabaala bagenda naye obusiraamu bugazi omusiraamu omutuufu talina genda mu bbaala kati bana bagendayo tebaba batuufu era Katonda gaaga nti yatugamba nti yasonyiwa era emusaasiza asinga obusaasizi bw'okola ekibi n'okitegeera n'ojja ne weenenya kubeera yasonyiwa kuba tewaliwo kitonde kisonyiwa okugyako Mungu kati buli muntu obukkiriza bwe bumusindika kuba tewaliwo omuntu atuukiridde buli muntu alina obunafu bwe ebirumira mu ye n'obubi bwe kati baba abasiraamu naye era nga bumanyi nti obusiraamu bugazi obusiraamu bwaga nti tonywa mwenge togenda mu bbaala lwaki oba ogenda mu bbaala leero omuntu agendayo nga tagunywa oli musiraamu ndi musiraamu mabaala ogendamu nali ngendayo ne kasitaawe okuva nafuna accident saddamu accident yali mu yatta Disney ekireka nze awonawo kale okuva kola mabaala so sisibya bintu byange naye nga musoma abatagenda mabaala nga musuba kyana kyagamba nti bamalaya beetalisa mu bantu ba bulijjo kibeera mu mabaala mwana mbw ajja bulungi ayambadde bulungi mbu eŋŋombe eyo kati nga ggwe yogerako ki kati yeriko kituufu era mbiraba mbi kuba eŋŋombe eyo yagireeta si Godfather yagireeta yakuba ka jackpot awo omanyi kati social media eno kasita okwasa kyo kituufu nkyeyayogera naye ngenda tusooka ntwala omukisa okwebaza ku mukulu Bebe Cool mweyo accident yambeererawo nnyo kuba nali mbeera nabo yadde nga nali sirina paati gyenkolayo naye nali ku gaadi kubanga nze Bebe Cool mutegera ku Josh twatandika ku Perfect Hotel nga kuota netufuka bamukwano so ndakwatagana nabo Bebe Cool nansiima kubanga ngeri mukazi we gyali nti musoga ate nga nange ndi musoga kati awo era bambi yanzijanja banjabira nakasero hospital kati ninyo mukugende wa Bebe Yoshi yakutwalayo obutwazi nti mpekirako oba nalinga kale ndi mukwano gwe kati nze we nakwatagana ne Bebe Cool byali bishira bya amnesia
balinangawo night awo era kuva kolonga nga mamperekerako biki ngero manyo omuyimbi omunene aba n'amasanyalaze kati ate we nabeeranga wali eri nga ate bebe mulaba tutudde naye awo biki osegeera kati ate nenkola ki nafuna accident bebe kulo nazijanjaba ku ssente ze alina Kasero hospital kubanga bili yasooka lya $2.24 atekamu ebyuma kuba bantomera ate abenkovu gunegenamu ebyuma nazijanjaba ate nga buli wiiki ampayo akakadde. Wamenyeko okugulu bankuba emmotoka eri gye bayita simanyi nayinza ginnyonnyola. Accident yali etya? Mwali mutamidde mutawaba obuwami? Kati tupakinze ku bbali wa kkubo ebiseera bebe kuli ali mu ama Josh nga avuga loteza kati bebe kulu Josh nze oshegeera kati nga tugezoba gundi wabataliiwo wakire basoni webisera bena basanga mu wali omuyayi gwe bali bayita Kyanku wabaawo Kizo kubali yabeeranga naye Kizo naye yali muyimbi Kizo muyimbi yayimba zino ennaku naye ng'abeera Bungereza so kati ng'olumu ajja naye bwe nasangira yalinga waali awo kati ebiseera bwe yali azzeeyo twafuna night awo ku gundi ekireka awo tupakize ku bbali w'ekkubo tubavaayo musajja oba yavaawa yalimu aliya we baŋŋamba nze atukuba emmotoka ne twalinamu nannyini kifo wano ne kanyama omulala nze nagenda okudda engulu nga baŋŋamba nfa nagenda n'okudda engulu nga baaziika dda ne dizinasi bambi dizinasi yafa twamuziika biki nabe bukulu naŋŋamba nze wendi neyo naalimu wano nja kutwa paka India bebe ate bantumira mukyala nga yali lubuto nga tuwa buli wiiki akakadde okumala omwaka mulamba olwo beba agenda okukwera bebe ne bonna nga mmaze ebbanga kinga mwe already twali kwansi nakwatagana nabo 2014 2016 2017 bwe batutomerera so we nakubeererawo yambeererawo nga buli wiiki atuwa akakadde n'atuuka bambi omusajja atu nga buli wiiki atuwa $5,000 paka yaŋŋamba mulongo nkozeeko kyenkoze eki kyensobola era ne mukozi jamu ebyuma era nambeererawo omanyi nti nno abantu abasinga bebekulu tebannamutegeera bulungi akati bebekulu alina ekirungi kimu nti omutima gwe tegwetaga kunnyonnyolera era ekyo kintu Katonda kimuwanga ki kubanga gwali owuliddeko ng'ayogera ku ebyo nti yasinajaba bebe ye muntu ebbanga lyonna lyomaze nange obadde okimanyi mbadde nkimanyiko nti waliko mukwano gwe bajjuka twalinga ku perfect ojjukira era nga Joshi naawe atumanyi ekibagatta muli wa bebe naye nga kati nafuna omukisa mu Gagameera eyo kubanga ne Kobula musajja musoga kati awo nembanga napiikingirawo mangu Kobula ayogera Kobula ayogera nze siwulanga ku ddoboozi lya Kobula anti era akati kwegamba tumbalanga soja ate ye muntu abeera happy like mulaba omutuli nabo tulabanga talina tabbu asimayiringa naye siwulanga ko ng'ayogedde ayogera kuba ayogera ate ngero bigambo bibitini aludde naye anti omuntu alina kubeera loyo kubanga Kobula ekintu kye yakola era ne kakati ne bebekulu akyakyewuunya omuntu okuyiwawo omubiri ne bakuba essasi erisooka Kobula alina ebyuma mu mukono essasi lyamukwata mu mukono erimukwata ne mu kugulu nga lwa bebe ne bebekulu yamuteekamu ssente omutuusa awo kati yamutegeera nnyo omuntu ali loyo nnyo nga gyenkomeza kati ate nze we nabeera eyo nga sinywa mwenge kyegeera kati nga kale nga ndi wa mugaso ekiro bwentyo byagenda okwetoloola ebbanga lyebazijanjabira Nakasero hospital $9,600 ne fayiro nziyina ezaddwaliro Nakasero hospital ziyateekamu bebe nga gwe famire yo tetaddeemu yadde n'olwataano era agamba mamange omumanyi mamange kati ngero omanyi abakadde tamwawula namuganze nawunze kubanga bebantomera patro yajja yantwala Mulago najja Mulago zali saa 12 kuba tumera sando zanga 9
munana we mbasera bidde najje mulago naganze abadde ne mutamani wo bampita Bebe Cool manyi nti nkumanyi namo era namutuuza mu ama ne bafuna ambulance ne batwala na Kasero hospital. Kati era Katonda yisiriza mu Bebe Cool kuddamu kubanga kugulu baali kutemyeko na butemi ne bakujjanja ate nga ajja nandaba ne mukyala we era ajjako emirundi dozanga 8 nga ajja nandaba ninga naye sina kyenkolayo yasikubera wawulira omuntu nga ajjonkera Bebe Cool sitajja kibi nnyo kino osobola kwogerawo okyawo ebyo mbiraba naye Bebe Cool yennyini alina ekigambo kye kubanga ebisibi ebisoose twabeeranga naye kalengera agezaako okubuulirira kubanga ng'oggyeko bino ebibye wabula bino eby'abantu abaali babeeranga mu kale era mu bbaani ng'era wamanyi mu Gagameero kati wabaawo era okusobagana obutakwatagana biki naye nga tebiri mu ffe kati oba tugeze waliwo omuntu mu Gagameero oba Gaga Bounty oba Denzo oba Bebite kati ng'olutalo luli bweru waki waggulu nagezaako era okubuulirira naga nti ensi yonna tesobola kukutegeera mubaamu bantu yena abakutukola ki abakutegeera ate abantu bonna tebasobola kukwagala ate tosobola kusanyusa abantu bonna olina kukola ekintu ekituufu mu budde buki kati Bebe Cool ebisa ebisinga Bebe Cool yakola sikando ze asobola okujja nayogera ekintu olabanga ekyobusiru naye nga kyo kigenda muwaaki amakulu kati baate kye batamanyi kibaserebu mu Amerika asookera ku makyanga erinnya lye terigenda muki mawulire nagenda mu supermarket nabba akasenya ne bamwogerako biki nagamba nabadde nerabidde na stress naye nga yalagendako muki kati asobola okujja nayogera byayogera kati ababoogera ku Bebe Cool ne bamwogerako balina kubanga era Bebe Cool yagamba toyina lukisa gwe lugana muntu kwogera kyayagala tuluyina era tewaliwo muntu aluyina oshegera omuntu wadde mbakola ki okwogera kyayagala ate ogutali musango tosagenda kunnyonnyola abantu bonna kati bo balina amannya bagakoleredde oba oyagala oba toyagala olina okumanya Bebe Cool kati ezo ebyo ebibaawo ebyolina nga tategeera eyo ndowooza ye osegeera nebbo tebamanyi kintu kise bayita celebrity ne artist kati abasajja asobbeera awo nayiye ekintu kati Bebe Cool gy'omulaba nti ye teyabeerako nnyo mu ntalo nga zino bano abantu ze babaddemu abo ababiri kati ye wasikanda ezo osegeera naye nga musajja ategeera bulungi nnyo nga gyenkomeza lwakuba nti lifestyle ye yabbeeyi Bebe Cool twatuukanga ku gavana nga nembeera abiri bababala ne bababuza mukomawa kubanga balina bamuwa bawunsa DJ bamukale baali babawa abantu nga 3 mu gavana basereba bamanyi babana kati gwetebereza abantu nga 3 kati abasigadde nga tuli abiri ero basasulira nga kuba nze kyemmanya bayimbi abamajiga abantu bange mbaleke bayingire ye abasasuliranga we twagenda nga te Bebe Cool tebakulimba utumya kyoyagala tasobola kwegulirako yengaye anti nze Bebe Cool nzijukira baali bakayanako ne Bobi Wine yedda nga momwene awoza atanazimba biki nakola ka statement ako ka 7 kajjukira yagamba nti abantu abatakulira mu nnyumba osegeera bibapapa okuzimba kuba ekyo kiba kyaki kyo kipya mu bulamu bwabwe nefe abali exposed osozimba wonna bwokola ki woyagalira kati yega ye muntu ndoza mu Uganda muno celebrity soka yetayala swala nga naga nti buli muntu alina obunafu bwe n'ebibibwe n'ebirumira mu ye kati wali omuntu atalina nsobi tewali muntu ali perfect kati naye nga ye nga kyennamulabako ye muntu celebrity mu Uganda alivinga obulamu bw'abaserebu abalala bali ku byabwe Bebe Cool ogenda obugenzi mu balayi n'ofuna babbamusa ate tagenda mu balayika waba mwavu sogera n'abantu nga bana nayingirawo Bebe Cool abo abagunda abasajja abayaya aba South Africa bagenda okujjana ebyokuva amagabi bambadda
gabera mu bbala ne edda nate abena mu bbala oba mu naleka mu biro ya milioni 2 gazona muzinywedde naswapinga milioni 12 ne bamanje milioni 8 ate nazisasula twaliko mu liquidity nga batwanje milioni 9 lunaku lumu amunisha batwanje milioni 6 nedda ali anateekayo kati ye yakola mugagga ali extravagant kye kyakujjayo akati obuvunazibwa buno natuuka ekyazijjayo bwe nafuna shock eyo ate n'omuntu gwe baali eyali yantwalayo ne bafunamu obutakkaanya Josh so kati nga tewaliwo nsonga yokola ki because Josh yavaayo yavaayo nendudde nomuwuliza ali kuki yali obulamu bwe buto ensi tugabana ate buli kintu kijja mu kaseera kati akatuufu so kati bamwogerako omuntu alina olukisa okwogera byakola ki eyagala kuba netalina buyinza buganda muntu kwogera kyakola ki naye nga wega nti ye kabaka wa scandals naye lwakwezize tiziba za ntalo nga bano segera tizakiya ye kuba ali bakira bata ali uptown nti ye ebintu bye biba byakwogera naleeta ekintu kyolaba naye nga ye ayinamu amakulu gaakyo segera nga kigenda muwa amakulu ate ye ayina ebitundu byeyagana okuyimbamu bebe nga kitundu ki bingi wali omulabeko emakindi kokuba gwe mbulirawo yali ayimbyeko emakindi tayimaako kuva okisirungi balaki bala yamwe kujjako ng'oli mukwano ate era kizibu yayimbawo ku Climax Climax yayimbawo ku sikiwa ng'omuwadde mmeka yagana okujja makindi bifo bingi wamwireko nateete bewange wamwireko musajja wange mwalise zali simanyi nti nafaani wange faani wange yankumunako kasimu lumu story gye nakola gamba wow tayimba bwayise tayimba makindi tayimba nawa kawa ebyo nansana tayimbayo okujja ng'oli mukwano gwennyonnyonyi ate era abannaye nga simanyi nakumanya ye muntu yekka tebakulimba sijja kwogera nti yanzijanjaba nze ebiseera bye nabasanga nga bebekulu buli Saturday ba buli Sunday manne David nga tugenda eggaba eri ku keke muri ebyennyanja ye nga gyali ebyennyanja naye nga nze gajuhe nali sinywa mwenge kati nga mba ntumya sitoni nabingobesa nanga agwetoddamu kutula ku gundi yange deri segera Red Bull wakiri ate nga sisabunywa nga sinywa naje gundi era nabuyiga lwampaka nga yina kunywa naje drink yera bakulimba ye sente ze mikwano gye yafunako sente ezo ze bafuna ne kasale kusaasira oba mamu akawumbi nagenda mu America okukola iyo video ya wasibukawa guchomanya buli chaliwe waingie no mu Beats by Dre kuletereyo ki guchona manya kwezo sente aleka spendinga ke milioni nga 2 ya bachalibe nino muguchi ndi mupolo waliwe nengatto eshegeera kati ye muntu bwatu katudde ku kibuuzo era mutumidde nnyo mukama wange mutumidde nnyo nange omukulu mutumiddeko omukulu byebye ku bawazuwena nkutumiddeko taata olamu bulungi era nga yaga nti big size by the way nekyala ngira kubaza omukyala Zuwena yore kuba mukyala mukozi naliko ku TikTok awo nenda banga yakola duka lya ngoye aina duka ya keki wala nti yeke nyini yetula mu video nalanga asaza no Zuwena level jaliko yali badde nga tana na business kubajja kwesanga ojja kwa baselebo be Uganda nti bakazi baabwe abasinga bali waka bali vinga bulamu buli bulungi naye Zuwena omusanga nga yaina edduuka lya keke ate nyini abeerawo nyini agiguza ayina edduuka nalaba wa ku TikTok okwo kake nyini yeerangira nengamba kyalo nunga mukozi era ba yali tayagala akole naye temunaye kirungi kirungi naye munnaye kati
ngera omanyi omuntu ne mukyala we bateesa n'akola anti kati baawe naye nda kukusaidia alabanga buli kimu sente bweri buli kimu bwekiri era kazi wange ogenda eyo bakasima bamumanyire naye bakasima bano bamanyira sobola okugula keeki ya mitwalo 10 nga gindelivering ewaka era ekibeera eba business batuganga ojeke bane tetukuzuwena nga nti abaana batunda simanyange engwe bana bakola delivery abo mbogugwa gwe kyolina omumanya alaaki ekibuuzo kyewabuuziza nti bamala beetabuse mu bantu ba bulijjo kale okusinziira ku mulembe nga gwe tuliko generation gye tuliko kisinza okuleetera obuzibu ensi eno social media platforms zonna ogwa ku TikTok ng'omuwala yeranga atunda balaganako nayo ebyo ndanga bavideo babyeditinga babikola kati ensi obubonero bw'abamalaya beetabise bakazi ba bulijjo oba mu bantu balamu ekisookera ddala nze mu kunoonyereza okwange oba mubyendabako omanyi nze ne musajja mufumbo oli omukyala era nagenda okukwatagana ne bebikulu ng'era nina omukyala pakati kwa omukyala wange namulaba 2010 ne mwasa 2011 mpaka kati muli mwenna naye nze nina ebintu byendabye ekisookera ddala ekyabula malaaya oba lubyanza oba aba bakola ebintu byonna ekisookera ddala omukazi kyasooka okubeera nakyo ekisookera ddala kubanga tewali wamukugira tewali wamukomako kati basooka okukola okufuna eddembe gye bayita state of liberty kyasookera kumakya neyeepangisiza ekyokubiri weyeepangisiza bafunye obudde bwonna bwakola ki bwayagala kubanga ekyabula malaaya oba lubyanza budde kubanga omuwala waba asula wa sisita we ng'ategeera bulungi tasafuluma nnyumba budde bwonna bwakola ki bwayagala ekirala competition nyingi nnyo naffe mubasajja mweri era ogendola nti ogendola kati babati bwayi bangi bati omanyi kyekitegeeza abasiyazi abasajja n'abakazi kati ebintu ebyo siraba ng'ojja kuba benda ku TikTok modo tajja kunyingira kyali wange kati nga bamodo abo nemba okusanga abasajja nti kozi waliwo ebbaala emu gye nagendako olabanga ku UBC nga kila nodda bwoti nabya dda walengawo ebbaala awo tamanyi akakabaala kati olaba competition omuntu tusobera nga twasoma ffenna nekwekanga kuki ku social media ngenda ogenda ku page yo nga wakikuba kati nina ojjukira era awo ogenda TikTok osofuna enamba y'omuntu gyeyakozesa account eyo omuntu ng'amukubirako waki ekiriwo nze nasoma naawe biki ekisegere oba n'amulaba w'abeera agenda amubuuza owaayo okola biki ndi munnaye biki sibeerawo wano mbeera bulaaya bwe bityo kati competition eno yesinza okwonoona ensi kati nebino byetupangisa byetubeera ku apartment ojja mbeera ku apartment nga goliko oli mufumbo kuliko abawala 6 tebalina basajja balina bamaidi basula mu nnyumba zezimu ate bato oba bali mu age bracket ya mukyalawo bafuluma obudde bwe baagala emmotoka zonna zijja nezibakola ki neziba droppinga kajukira abakyala bano Katonda yabba yabatonda nga temu nsi yo teyabawa kingi kubanga ffe abasajja ffe abazimba ensi ffe abakuuma ensi ffe abateeka buli kintu kyonna kati yo omukyala kyaba nakyo kiri ekintu ekyo bwerere bwe mubiri gwe teyetaaga nti alina ekiro kyeyetaaga nga ffe kubanga ffe n'obeera nga olina omukyala nga yakuteekamu ssente nogenda omulaba oba olina okweteekamu naye omukyala okuva wakubidde essimu nokubipinga asobola okubipinga n'omukubira naga sirina transport zira ne boda era n'ogisasula kati bo nti tebeetaaga bingi kati ate obwongo bwawe bukyuka mangu abakyala bukyuka nnyo mangu nnyo kantu katini nnyo nga gyenkomeza ffe mu ddiini yaffe y'obusiraamu Mungu abogerako nga basinga enkwe zonna aziteeka mu bakyala
nti kati mu kukyalo kukyuka abakyalo gye weebegenderezi omugagga atya baavu kyokka ate n'abaavu batya abagagga batwalako abakyala baabwe kati ani ali seefu awo wakati abo abakyala be batusoberera abagagga batya baavu wogenda n'onoonyereza mu details lwaki abagagga batya abaavu awooza omwavu abeera n'obudde abeera n'amaanyi kati ate wodda ku baavu n'onoonyeza details lwaki batya abagagga babeera ne ssente asobola okukolera omukazi kyonna kyayagala still omukazi era ne bamukolera kyonna kyayagala era omutima gwe tegusobola kumatira kizibu nnyo okusanga omukazi ndowooza abaako okusasula kwa Mungu kubanga akantu katini nnyo akakyusa omukazi kati kyekyo lwaki nti kati n'ensi yaffe abagwira bajja ne bakola ebintu byebakola ne batambula ne bakola ki kubanga esizina okwono n'ensi eno bagwira tojja bbeera ku apartment SB4 nga gwe oli mufumbo omaze n'omukyala emyaka 10 omwe emitwalo 2 oba 3 lwobadde olina n'omuwa naye nga kuliko omuwala talina eno sengaawe talina kojjaawe talina bataata be talina basenga be talina bamamba talina wona buko wether bwa baganda be tejja kujja yambale byagala muli ku apartment yemu ayingiza abasajja nga bakola ki kugenda nti omukyalo yasobola okufumba ebbanga liro lyonna era abakyusi oba si ekyo mikwano gye beyasoma nabo beyakula nabo ajja bala ku mitimbagano bali nnyonyi bakola byonna bawayo emirimu gyo ngeri akimanyi kubanga ebiseera bisinga bano abakyala okwebaka ku mukyala ye talina kitwaba tulina nakyo muggyeko kubanga ekyo kyamutonderwa n'okuzaala kati ate ffe okubeebakako ffe tukikolerera nnyo okitegera tukiteekamu ebiseera amaanyi ssente kwegamba buli kimu kyonna ekyo kyonna okikola ki okiteekamu ne bo tebalina kye bateekamu kati nti omukyala okkeera okubakyala agala n'akola obwenzi oba n'ava mu bufumbo nga yeetunda kyangu abafumbo beetunda ko TikTok kubanga nti abaana basaako obungi ku TikTok baba babeeri abo kati bakulimba tewaliwo anyway sijja kankikyuseemu kati example kankigeze benti kuba eri bajjagaanira bennumbye kankiteeke mu jeno buli muntu alina omukyala oba buli muntu mufumbo kino akikole ki akiwulire olaba mukyalawo SB4 osobola kankisabiki osobola okubala ebbanga lyobaddeko naye lyobadde naye okulaba ku nnika ye oba akawolako ak'omunda either ng'ayambala afuluma osegera ng'afuluma alina gy'akola ki oba nga akajjamu oba nga alina gy'akoze ki gy'ava n'ekizibu nnyo kyeggwe kyakkeera ku makya n'okamwambula omanyi lwaki nti gw'obeerawo naye ate alina ebika by'empale ebisukka ndooza ne mu 10 oba tumanyi nga te buli mpale eyo nga sigamba muno ba yeetunda oba mwenzi ng'agyambala olwo gy'alaga ne byagenda okukola nasiga nti aba agenze kola bwenzi kubanga ekyo ky'Omungu yakibatonda nti bo kizibu kya kusanga mukazi mumativu era kisumba abakazi tebakulimba bumativu nti kati aba bakyala boolaba ku social media abo balaba n'akyusa engoye n'anyeenya akabina ng'ali mu sharia ebyo byonna byakola abikola for attraction ante abasinga abatunda engoye ajja kujja nyenyembwa ati anti gwe kyoba omanyi gwe kyo kyaba kutadde mu bongo obwo naye nga ate details zigenderako aba omuzungu akiyita accessible available aba akulaga nti waali osegeera aba akulaga nti waali nti kati ababala boolaba ku mitimbagano 98% kubanga lwaki okera ku makya n'owasa omukyala n'amanya nti nafumbirwa SB4 kubanga abakyala basinga otumanya ate ffe nga tetunnabamanya kazi asobola okukola reconnaissance oba nakola research ku ggwe nakunoonyezaako baganda bonge gwe tomanyi najja nakufumbirwa ng'akimanyi obusobozi bwe nekyosobola okukola ate mu kyo ky'okusanyusa asigala era sitiiru asobola okwebba n'agula engoye endala nga zibwe zinawaka tomanyi ffe tetulwawo kukebera okugyawo omukazi ng'akunyiziza ng'ofunye buzibu kati
ninga asobola okuzambala n'agenda kuba abakazi bo Katonda yakibatonda mu kyekyo nti buli wagenda n'afuna abamutunuulira abamusimayiringira abamusiiya jakoma okwongeramu ati kyovula nti obwongo bwabwe obusinga buli ku miribiri gyabwe kwefaako nti omukyala asookera ku bakyala aleka abaana bazadde n'abaleka ewamwe ng'ate ng'akimanyi maama we ali mu kyalo n'atwalayo abaana ku kiraasi ne ku level kwabadde n'abasuulayo kubanga ayagala kufuna ssanyu eyo ffe mu nsi abasajja Katonda tutonda nga ffe tetulinayo kyaffe just bifonookera ku makya n'ofa mukyalawo n'aba akola n'abaana batambulira ku legaseyo n'amaanyi go n'omukisa go nti olina watuuka butuusi n'abagenda mukwana nga abakimanyi nti ono mukyala wa SB4 ekyo kyokka kimwongerako naye ffe tebalina kye batwongerako batwongerako abamu abakazi batuzimba abanyiza kigamba ntya batwongerako oshegera batwongerako naye nkankubuza ekibuuzo mukyala wakola esente zakola zikuyamba kiggwe nga ggwe alabirira abaana wemba nga sirinamu waliwo ebigaana n'abimala ebigaana n'abimala agambye ki ebigaana n'abimala ddala omukazi akola awewulako kati mu nsi yonna tebakulimba abantu abasinza okufuna obuzibu omukyala akola omukyala wakola abakyaliiwo abatakyali mukazi wo abamama abaana bonna abatakyali mukazi wo kubanga competition yene eri mu kkubo wagikuteekako togisobola oba tokyali level ye nawaba alina akadola k'ennyaanya kubanga alaba omukyala ono alina okuba nina omusajja oyo mwagala nnyo ndooza yagezezaako kunkyusa obulamu bwange omuyita Ismail Sematiko omusajja yaŋŋamba omukyala yenna mu nsi eno olina okufuna ekintu kyo oba olina okubaako n'ekintu kwegamba ky'omukwasizaako kitya nti mu ngeri yonna olina okulaba ng'ofuukula ng'osinga omukazi ssente asobole okukweguyako weba tolina ssente kakasa nti weguba mukwano ogumuwa nga okakasa nti replacement yajja ginoonya paka lwalifa lwokuba kintu kyewekakasa azunga anti azunga anti kate bana abakyalo balaba kituufu azunga kubanga bo Katonda yabatonda nga bo bweba tebakola ki okuggyako omukyala nga mukkiriza ate nga mumativu kati omukyala omumativu yabeeramu n'ensa n'ensonyi kubanga tewaliiwo mukisa muntu gwafuna mu nsi eno nga mukyala wa nsonyi tebakulimba kubanga ensonyi mwe muva ensa mwe muva ekitiibwa mwe muva okwerekereza okuyitwako kubanga wonoonya ekintu abakazi kye banoonya mu nsi omukazi ekintu kyanoonya mu nsi kyatayina era bagamba abakazi tebamanyi kyebaagala omukazi ekintu kyayagala kyotayina omukazi asobola okugamba manyi nti n'abakazi abalina kuba omukazi asobola okwenda naye nga talina reason lwaki ayenze bayo gwalina ewaka amalako sente weeri naye nakubwegominaga nti kankuweeko ekyo tekiba bwe kityo gwe tokimanyi omukyala Katonda abatondanga ekintu gwe kyogamba abakazi tebamanyi kyebaagala omukazi ekintu kyayagala kyotayina tosobola kubeeraga byonna obiyina nga gwalina ssente gwalina keya gwayambala gwalabika obulungi gwalina omubiri gwava mu famire ennungi gwamanya olusungu ate kisoboka kyebuzibwa nti omukazi asobola okufuna byonna byonna byeyeetaaga mu bulamu tasobola bifuna olaba n'omutosabe olaba n'omuseveni tabiina tewaliwo omuntu alina byonna kati bo abakazi ate bo be bakabaka ba lisaaki nti omukyala Abaganda baagera engero ze ndi musajja musoga naye nzaaliddwa wano naye Abaganda baagera olugero baga nti olukula luyonka mu baana olugero lwali lwabaki lw'abakyala twali lw'abaami abakyala tebawummula era babeera kano akagero ka Segerinya tewummula Segerinya omanyi lwaki ndi omukyala azaala abaana ng'akimanyi nti ajja kubeerawo mu nsi abaana bamulabirire naye okumulabirira omanyi kwababala ng'alemereddwa tewaliwo omuntu asaba mumukwana abaana bamuwenga bo baliwo okuweebwa nakubasuubiza abakazi batambulira mu ssuubi era tebakulimba abantu bonna bali mu bufumbo obufumbo butambulira ku ssuubi kenyenze ngenda kugulira iPhone ekyo kitabaawo omukazi era agenda
nti woweesanga nti bo tebatwagalangako kati bino bamalaya beegasse mu bantu ba bulijjo kati baafuna eddembe litya nti ebintu bibiri ebireeta omukazi okwonooneka ekisookera ddala budde ayina obudde bwonna asokola ekyokubiri omukazi nga yeepangisiza era tebakulimba tewaliwo kintu kisinze bana bavubuka banoonya abakazi benda ku social media n'ogwa ku muwala nga yali yapangisizaako kizibu okuggyako nga Katonda nga kusaasidde n'abeerayo mu bufumbo kizibu nnyo owasiza omuntu nga yeepangisiza abantu basinga okubonaabona abawasa abakazi abakula ne basinga omumaaza omuwala yakula ne jjajjaawe yakula eyo gye bamuzaala si waabwe abo be basinga okubonaabona n'ekirala abantu abakuze nga banaku bayinza nkola ekyo kimu obufumbo n'olaba nti abantu abaavu bangi era balina abakyala tumanyi be bayitamu kubanga omuntu omunaku omukyala abeera excited abeera n'amaalo gali nti neighbor enkoko esobola omwebasaako esobola TV esobola omwebasaako ka fridge oba neighbor n'abanga ayingiza abakazi asobola okyegomba ekyo kubanga omukazi omufumbo nti mpangisa wano nengo no neighbor yayingiza abakazi ngali single omanyi lwaki omukazi ali exposed nti taba mwangu kubanga ebyo aba yabiraba era tebakulimba ebiza bisinga olabezo family zolabamu mbusimanyi ono simanyi biki family z'abantu abagagga be baprotecting abaana abaavu babako kusaasira na ddiini ne Mungu n'ayisizaawo oshegera gwe family z'abagagga bameka bolaba ku social media nga beetunda nga beekola ebyo beekola gwe mbuli abana babagagga bomanyi alafu tatubamanyi bebeza n'abeetunda sibalaba era anti kati oyinza okuba tobamanyi kuba tobibeerako neera omuntu osobola ba akawunti eno ga katono lubyanza ebikolwa bye olongo mutandiko otya kati ate abeerako n'ennamba kyekiri kyogambe nti nti ntunda ngoye waliwo akaduuka kuolaba ne kirasi omuwala kaalimu ne kirasi omuwala kaalimu nogamba ontatunda ngoye osegera waliwo tomedeko omuwala ku TikTok ko akaddeko ennamba nogamba nti owaye gugwa gutenaga nti weziti anti era kyekyo akaduuka kwekwasizaako kubanga obwamalaya bukuba bulimu abakazi bulimu series nga 6 oba 5 nengenda kuwayo nga 3 malaya omulaba aba muteezi aba muvubi nti asoosula olutuula oba olutuula olwo oba akatimba naddayo enkera n'avuba nti asobola okugwamu ggwe nga tomanyi era nakutwala nga boyfriend nakama oli wajja nga amubuusi namugagwa ebiri bitya nze nkuwa ssente era asobola kikola ki ate era anoonya n'obufumbo kubanga Mungu kyo kibateekako abakazi banoonya obufumbo kyo kiri kizaale oshegera naye abakazi wana abakazi abasinga okubeera ddala obubi abasinga okubeera ddala ababi eno mu buto gye bava kupangisa kuba omukazi gasapangisa aba alina obudde bwonna obukola kyonna kyayagala tewali wagenda mukuba talina gwagala swalira tebakulimba toyina era abakazi abasinga bamalaya sayini y'omukazi kasita omukubira essaawa mukaaga ogw'ekiro ba 8 nagamba waali oyo mulamuze bulamuza kubanga ye abatagenda kukola gongamye nkukubira essaawa 8 nkuyita nonga jangu kime definitely bamalaya ogw'ekiro sayini z'abamalaya beetabuse mu bantu babulijjo obudde bwonna bwomukubirako mufuna okujjako edda nga alina waali ate malaya talina nsonyi ekintu Mungu kyasooka okujja ku malaya butaba na nsonyi butaswala tebejjusa tebaagala kumanya abeera nawo n'omusajja ngera kimanyi nti kubanga era aswala n'okogalaga walinda kukubira oki ekiriwo nawe ndi ngenda kukubira kati obudde nese nga mulimu abaana nga bamalaya tabannakizula nti bamalaya kale nga ye takimanyi nti ki malaya manyi kitegeeza bamanyi nti malaya agenda kukubo malaya tekiri ku ssente kyokka malaya kiri ku kintu omukazi oba omuwala ng'asusa omusajja omu nga bonna bamwebakako ekikyo bayita malaya bino ebisigadde ebya ssente byajja mu buzzi lwaki abaana batula ku TikTok tukozesa yambadde bulungi akantu keye akamusibe wano nga batandika kantu yo malaya
omwana yabadde kaminika kadresike kakampi tuyo malaya si bonna naye ebese ebisinga abasajja fa bakola research kasi tebakola research bo research waabwe yabatonderwa nti bo afa anoonya omuntu asinga kuno gwayina kiki kye nagambye nti abakyala togamba nti bamanyi kye baagala abakyala kye baagala bakimanyi omukyala bakuliba ekintu kyayagala kyotayina nti mujja kubeera kati ffe tulina obufumbo bwe twegomba kansooke nkutangazeemuko kati nga muli ku musula wantu wamu oba ku apartment oba musula nga olaba oli alina mukyala walina emmotoka bali mulamu obulungi abaana basomera mu masomero ga bbeeyi osekera naye ogenda olaba nga obawulira buli kiseera babeera mu butabanguko osekera bwasimu ng'omusajja ayomba n'omukazi newebuuza naye nga talina omuvubuka omulungi yasoma osekera family background nnungi omuvubuka ali aggressive ali damned ali focused osekera nga byonna byonna go biweegomba okubeera nabyo abikola ki balina obulamu obulungi nga buli kintu kyonna ekirabisa mu nnyumba bakiina balina n'akwaliyamu naye ngeri omulaba yo omukazi alina ekintu alinayo era kyanoonya kati ffe abasajja lwaki gga nti tukola anti kyekyo gwe kyotaye kati jukira omukyala omulaba asobbeera nga mwali baavu n'omugulira emmotoka omugula emmotoka ali aginoonya ng'era ayagala abasajja bonna balina ki olumala gifuna bw'ate baavuga bw'ati n'asanga oba nayita oba mu jjaamu ng'oli akutte mukazi we bali ku bbuuda nengolaba omukazi musanyufu ekyo kyokka n'akyegomba oba aba agenda bw'ati n'alaba omukazi omusajja nga beekutte oba omuwala nga beekutte n'omuvubuka bagenda kusala mu bitaala naye nga beekutte omukono bagenda baseka otegera kati ekyo bo Katonda batu ye batonda ekyo n'abeera nga kimulumiriza ffe twaliko ku mizigo naye nga waliwo kawubo yakuba omukazi kale mwana okuba nnyo omukazi osegeera okuba nnyo naye era twatandikiriza mpola naye beera omukazi nga nitugaa ne mu butuufu omukazi wala ayagala mukubamu kazi yayiikiriza omusajja era abafuligira amaze mukuba okukakana kati bo bwe batyo nti asooka neyeebuuza naye ono gwakuba gatagenda n'abuuzaako omusajja mukazi n'amugamba nze njala bba wange namumanyiira simanyi basobola n'obeera omusajja nga tankuba kuba ekyo kannaye naaba nga akibandya osegeera ti kati bo bongo bali buswikinga mangu osegeera buswikinga mangu ekintu ekimugira mu bwongo ye aba ayagala akikola eki kati lwakigaye nti abasajja bakola research kati ababaana babeera ku mitimbagano si bonna mubaamu abato mubaamu abalina stress zaabwe naye abasinga 95% omukubira essimu n'omuteekamu ssente era omufuna era ne weebaka naye kati abasajja ffe bakola research ekyo lwakigaye nti abasinga baba beetegerako naye olowooza ki ekireese embeera eyo kati kisookera ddala nga abaana abasinga beeryamu ekisookera ddala ekyo kuva dda bamalaya tebazze kati kuva dda nga bwe bali nti kati guno omulembe gubayambyeko nti kati omutegeera balinga balina baaji nomanya nti kati ono malaaya ono lubyanza edda tebabategeeranga kubanga amabaala galinga matini ebisanyuka balinga bitini naye era omuntu yalinga era ku kyalo era babeerangako ne bagamba oyo malaaya ng'ekyalo kyonna kimukozesezza kati ekyo kyo naye kati just kino ekireese kino social media ekisookera ddala competition nyingi nnyo omukazi era waba agoba competition tasaba mumalako nansi kubanga olaba tebakulimba ebyetaago tebiggwayo mu nsi ebyetaago tebiggwayo mu nsi ebyetaago tebiggwayo mu nsi ebyetaago tebiggwayo mu nsi kyekyo ebyetaago tebiggwayo mu nsi kati tosobola kukera ku makya abakazi obalaba asookera ku bakyataano b'ewuwo ng'agenza wasibifo avuga ali akawundo gwe togiina osegeera watuuke wasibifo n'alaba ate waliwo avuga fomatiki era ajja mumwegomba agende wooli nti kale awulete ajja mumuwasa abakazi agenda neyebaka n'omuntu nga kiba tajja mumuwasa naye nga yakikoze mbu kimusanyusiza kubanga oli ayagala mukoleki naye nga talina kyagenda kufunamu kati bo bwe batyo okusanga omukazi oyo abasinga ebiseera bisinga abakazi abakuliddeko mu mbeera ennungi bebeetagala banja nnyo kubanga bo bulamu baba abulabalabadde era be basinga okukola ki okubeeramu n'akatiibwa naye bano abakazi abakuze mu nnaku buli kimu aba akyagala enkoko agyagala pabanka agyagala osegeera owa booda kwegamba ye buli kimu
So generation nje tulimu golaba otya nungi oba mbi? Kati ina birungi n'ebibi. Nti kati ate guno omulembe kyangu nnyo kyakwata mukazi okumulepinga mu bwenzi oba oyagala omukazi mwangu wakukwata nosooka n'obalamu ngeri gye mutambuzaamu obulamu n'ebinaddirira n'ogaaka mukole ki nekyangu nnyo osegeera ku saidi yaffe abasajja ti olabye omuwala n'omwegomba nogamba mekanaga nti zino n'omwana neweesanyusa kirungi kibi anti kati ekintu ekyo nga wegambe buli kintu kirina ekirungi n'ekibi naye ze ngenda kwogera ku bubi butya kuba ndi muzadde ebintu byenjogera bijja bbeerawo emyaka n'emyaka so saagala mwana wange abeere involved ng'akyekwasizaako wala ngenda kwogera mu bubi ekintu ekyo kiba kibi ekitya embeera ekuleetedde okukola ekyo wonaakikola kyogamba egenda kukoma omwenzi omala lwaki tamatira kubanga buli kiseera oba olaba nga oli asinga ku oyo naye nga twetoolera ku kintu ekyo kubanga tolina kwogera kusanga nga ayina busatu oba butaano era aba ayinaaka abakazi bano tuluganye babi ngera twogera kanjogereko ne ku saidi kuba nina abaana b'obuwala kanjogereko ku saidi abasajja naffe ffe baleetera abakazi bano okutuuka eyo kale yadde nga babi nga era nga tugamba kuba okusinza bye tulabye nebituuse kuba naffe ebimu bye tuyiseemu abakyala balimu kana akabutasiima tebamatira ekyo kaki kibasumbuwa naye nabo osanga omusajja n'abeerawo mu nsi ebbanga lyabaddewo nga tatwalanga ku mukazi waawutu tamuwanga okushendeza shopping n'omukazi ng'agumingiriza tamulagangako nti yamuyina mu nseera yo gwayina mu bulamu bwe kati ate jjukira abakyala abo balaba couples nnyingi kuba abakyala bo beegomba kituufu tosa bikola byonna n'obimalayo kiki kyega nti tosasanga muntu abiyina byonna ti Museveni ayina care ayina laavu ayina amaanyi byonna nga wobimanyi tosobola omukazi alina kutegeeraga nti SB gwe nafunayo oyo kubanga obufumbo okukwatagana kwetegeera ebisigadde ne bitambulira abaawo kuba oba tosategeera patanaawo tolina gugenda tegeera mu nsi eno kati tunoera generation eno neerijja mu maaso ngaffe bazadde abaana ab'obuwala tulina kwekaabirako kuba generation gye tulimu tujja kusanga obusanza omwana ku TikTok oba n'omusanga Samuya nomugamba owaayi kiri kitya tikikola bwoti ate terebuza generation yenaddako ekinaabeera kitya kati generation egenda okudda kate egenda beera nzibu nnyo kubanga bagenda tandika okukonkona ku mulyango waaye olina bumeka ndeesi nga tebiriko na kuswala kati awe tudda oba oli mu jjaamu nga bakonkona kundabirwamu nakati aje ebirimu otambula negaga owaayi anko kati ate byakiro tugamba misana ku makyanga bana bakeera ku makyanga bagamba nti nkolezeeko ku ngoye abana bakasasiro nga batebakeera nagamba oli mufumbo ne yeeyongerayo ojja kwesanga generation ejjanga abantu ojja kukeera ku makyanga omuntu abeera n'omukyala ate n'aleeta ne malaaya ewaka anti mbuza lwaki kubanga kati ate okuswala tekukyaliwo kati omukyala waba akola abeera bibye n'omusajja abeera bibye omukyala akola asogenda mu trip nze ntegeka trip nagenda mu trip neweebuuza babwe yamugambye eki namalayo ennaku ezo satu agenda mu kibira ye ekibira kiddamudde ekibira tukikola eba endevu ya pate yaffe kibira kibira ekyo twakigunjawo mu covid watwanoonya tuyinza oteekeka endevu ya pate yaffe niwe otubula kati netufuna kazi eyo twafuna kazi twali tetukirabanga nako netunyumirwa nnyo kwa twali twekwese teri aluleeta netunyumirwa nnyo kwegamba ekintu ekipya nga wokimanyi kati okuvaku olwo tuli bakibira eba endovu ya pate yaffe anyway kwasibi family yatugusa ensonga byonna byonna biwulidde naye ffe temutujajinga mazima getwogera geego omuntu okusobola okubeera eyo ng'olina kyaliiwo ate no generation gye tulimu yeeyo sanga omwana nga towumbawumba twogere ensonga eno erya mukazi ku mukazi ku TikTok ennaku zino bintu byo bingi
bye bintu bibaddeyo just social media oba TikTok kyerese nti kati esembeze ebiri ewala okumpi bitya bibaddewo nebyo byonna byonna nsonga ya bwavu. Nino mwana yanyumizaako mbu ya dating mwana muwala bo muwala munne yamukwananga munenga muteka musindi nenga takiri ekyo ekintu takiri kanga anse tontya nga alina amabeere bulungi naye mbulumu ya bagenda awo mbulo nanywa omwenge bumukunywa omwenge nagamba akangende enchikole ne muwala munna utuka sipati eno ya musajja eno ya mukazi Erubigana mwebiri. Nandi kati ekyo kijjira kisokugira mu biti bibiri. Mulimu abantu nga balina ebitundu bibiri. Je bali abantu. Ekyokubiri mbamu. Manyiyo. Mbawulira. Sina gwe nalinda byeko. Kiwakana. Nye kusomera twali mu twamuyina. Nga baga alina ebitundu ki? Kale ekyokubiri abantu bakola sajjale. Okimanyi nti basobola okujjako obwo busajja ne bakuteekako obukazi. Kati kukyolina omumanya n'ensi ogiraba tulina kunywera bunywezi kwa tugenda kulaba ebintu mbulya mufunisa n'olubuto tugenda kulaba ebintu otena okutya ogende mbutuufu tuli mu Uganda naye nga byonna byonna biva ku abazungu abo balaba tebalina buko fezi n'ensi z'Abafirika zibaddemu ne kalicha zaazo n'obuwangwa bayita buwangwa n'ennono oshegereza zitambuza ensi tumukyala atalina buuza abantu ng'afukamidde naye kati olaba kati esinga weeri kati system etufuga teriko nnyo ku buwangwa oshegera ekituufu tukyogere teyagala kumanya oshegera kati eno generation ento etambulira kyova nti kati mama Nnabagereka ateekayo ekisaakaati ekyo abantu baleme kulowooza nti kibeeramu byakugira bino bawala bibeeramu ebintu bingi okulambika omwana omuganda nga sina bufumbo wayina obbeera ow'obuwala oshegera naye kati byavaawo kati ogenda ku TikTok ogenda olaba abasamize ndogo omusajja waba yagenda n'akomawo ndogo omusajja woba olina omuntu waba simanyi tebakuwa simanyi oba kati awo ensi wefudde ebyo byonna bino biraba gavumenti ebyo bino birwanako oshegera anegwe mulimbo oguliwo bana n'abasajja bamu beetaaga kuloga onoofuna omusajja tenayagala mukwano gwa anti kati obuzibu obubaawe tewaliwo kintu kibaawo nga tewaliwo nsonga anti era kyekyo ekintu kyonna kibaawo lwa nsonga kati ebyo byabawala ebyo bigroups ne social media oli alaba mukwano gwe ng'asoma naye ng'ali ku nnyonyi abeera ku nnyonyi nga tamanyi kimutwaza kumbe lesbian oshegera kati ate sente zaatabuse tebakulimba kati olaba baffe abaana okwata 11 agende ku ssomero oshegera naye nga talina parking lwotamuwadde ayinza aba tayagala agenda ku ssomero era agenda omukubye kati gwe tebereza olaba ono omuto myaka 5 omumya 1000 omutereremu amagi amafumbe n'omugato gumusiigidde byosobodde omuwa parking wabula zagenda okulya ku breakfast aganya agenza akaba omukubye kati gwe tebereza wanaweza emyaka 15 kiki atasawa butakola kati sente omukyala gweyina azaagala n'okusinga gwe ayina mikwano gye balaba ku social media balina apartment zaabwe bavuga Range Rover bavuga Formatic wababuuza ebintu gye bakola leka ffe basajja kati wabanga afumba nga gwe afumbira na kumanda ne ka gaasi mukakosa lwakiro abaana lwe bakezeza abana ku ssomero naye ng'oli ayina buli kifumba ayina ekyozingoye ayina bamaidi 2 n'ennyumba gy'asulamu ye ono tasobola gisulamu kati lwaki tayonooneka social media eno esinza okuleeta obuzibu anyway kwesibifa media tugusa ensonga ndowooza ensonga oziwulidde ezo tulina kwesabira ffe nga ffe nze muzukulu wa Kabajja kwesibifo Nairo Agro Industries yatuteekamu sente bakolera engano sabbuuni ne butto ngano ya modern gy'oba okozesa butto wa modern gw'oba okozesa ne butto wa modern era ne butto wa Nairo w'omusangidde oba engano ya Nairo esabuni onono w'omusangidde ulabuguzi batutambula nawe batuteekamu akasente kwesibifo tuba tumiddeko mwenna n'abakyala ku TikTok ojja noyambala bulungi no postinga katuli malaya
ate n'abamalaya bennyini tetubalinaako ffe buzibu munnange. Twogera ku biriwo na bigenda manyi lwaki n'okutaasa omulembe guno muto. Nze osanga abasajja kati kamado inakoza ino omukazi musajja ngali singo ate ffe twakola okunoonyereza mukulu kafunyeemu ku ssente tajja kukola enkeera atumeyo munyama gwe n'asiba nagwo ng'akalagata wasanga kati ennaku zino okukwana kwa bbeeyi ebyaddala nti ojja kukuba n'omuwala akusabeza data akusaba simanga yaka asabe gaasi ate kwaganobeerawo oteekemu miliyoni zingeeza tonnakomba osanga omusajja yenaga nti size mpayo emitwalo 2 gumangi mitwalo 5 ani nawe wataano ogenda mujja ku mabiito waliwo n'abebbiri togera kwezo gundi kirasi anti tobala mitwalo 2 bala kirasi yonna balavuga eggaali n'avuga booda omusajja ng'oyo alina omulimu gwe gwa bbe kali musiwogera ku mabiito ndafunira webiri anti kati oba bala ne kirasi esookerwako obale bapoota bagulawa obala abavuga obugali bagulawa ababooda abamu ate era wa booda kale baba bapoota tajja kukwana mukazi agenda musaba simanga gaasi tewapoota omukazi afumbisa gaasi ogenda omwagaza ki abakazi bo tebaliiko ebyo noba tolina mulimu era akusaba bo baliwo okusabiriza so amma abakyala abo ababeereddewo bakyali baffe abatali bafumbo nga bawumalu mwebale edda twawuliranga edda manyi edda tewayitanga omwezi ono yakutte omwana yakutte embwa tebikyaliyo manyi tebikyaliyo gye biri nebiri mu byalo ne kati wano omwana agenda bukwatibwa wakiiwa nanoonya alina akabina nga mwekyeta nwagenda kati okumanya competition yasusse kiri kasembyo ne kano nti omukyala tosakira ku matano omwa byonna kati olaba nti ennaku zino asajja bakola emibiri okitegera nakola shoulders nakola benchi nakola omugongo kati okumanya abakyala nti tosabbeera nabyo byonna kati abasajja ennaku zo bakola akabina gasibasiyazi avuga kasiso balina akabina abeera n'omugongo nabeera n'akabina kati mukazi abeera mujjamu bw'ati kaddako okukola abeera mujjamu bw'ati n'alaba obuvuka alina emikono alina shoulders ate abeera abaakaagaza bakakola ati gwe mulembe kati oguliko gye tugenda bakulimba ebintu byonna babikola tebakulimba okyegera ebyuma ebingi bye binafuya omusajja ne sikooti omungi waloba nabakola emibiri gy'engoye najjako olubuto kasojjako olubuto byoba ogenda okukola byonna nze nazisitulamu ku byuma kasojjako olubuto byoba ogenda okukola byonna naye nkozeemu olubuto sitabukyali lunene kumadasibo kiri tero kyali lunene senakyendwagaza benchi simanya senasebyabyagaza kati mune mukyala kati akubanje n'akabina nti tolina kabina kubanga olwede waliwo wakabina kati babakyala kano yatuyamba nti tulina obeera nabo naye kwegamba be bantu oba nkyinza okugamba oba ki naye nga obulamu bwoba obulina otutambula anyway byebyo ku SB4 Media tugusa ensonga kwatubasibwe tujja kudda n'emboozi zaffe ezimu ez'okuyiga temunyiga bannanga abakyali temutunyiigira tebalinaako buzibu temutunyiigira mubeere bulungi mweraba Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that doesn't steal. Can't let it run no your night. Sika de butto one night. Nairo agro ya sika. Sika de butto one night. Can't let no your night. Sika de butto one night. Can't let no your night. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.